This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Coffee Spirit yeka Simba Jini nabogola Nanti swaga muchenda Tulaga masavu merere Coffee Spirit Simba Jini Check under the cup SMS the code Wangule birabo Tulaga amanyi Karuka sita wabuza Masavu maji Bikole Masavu near Premier Distilleries. Simply buy Coffee Spirit or Simba Gin from a Duka or Kafunda near you. Check under the cap, send the code to 6688 and stand a chance to win border borders, tuk-tuks, cash, airtime, flat screens, mobile phones and a grand prize of 50 million Uganda shillings. Lero Premier Distilleries because Masavu. This promotion is brought to you by Premier Distilleries Limited and is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Tugezaako nnyo okubasomesa nti Wild Yam y'omu ku bisinga okuyamba ku bakyala abafunye ekizibu kya premature menopause. Stingnet omwenyango nagwo guyamba nnyo okuregulatinga hormones z'omukyala. Baobab oba ubuyu y'omu ku herbs ennungi ne Kigeria africana oba sausage tree. Naye nga tonnabakozesa bintu ebyo byonna kirungi n'otwebuuzaako kusinziira ku mbeera mw'oli tulabe ekituufu ky'osobola okukozesa ekisobola okukuzza ng'omukyala obutakosebwa mbeera ndala. Alea ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muzare kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno ndyepu. Ala bola bababbi abakyala. Wale somuyomba enyembuto katonda ya chembuto. Genda weji waminge. Oya bawereza buno bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Sakibwa alina guno omugo gwa Musa White Star Premium Detergent. Waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onako olwaleero ndine mukwano gwange Toby. Poze erinnya eddala gwani? Mutukuvu Innocent Toby. Erinnya eddala ery'Oluganda. Diri ku ndagamuntu. Yego mutukuvu. Innocent Toby. Akafeero. Kafeero walijjako? Diri ku ndagamuntu. Nukali walijjako? Lyali lya taata. Naye bwe nakula nembuuza lwaki omuntu gwe nazaalwa taata lwe yafa. Ate bano balinjeekako ate namanyaga nejjako ku ndagamuntu. So ogamba ota Kasuku Jendi sebo ogamba otya tabu tewali DCCU omugagamo wa DCCU luli yali mawulire n'agamba bamuwaayiriza temwina kye mukolawo naye temuva uwekuba luseke. Abannabyabufuzi bonna baffeere omuntu kyalina okumanya. People must understand the concept of politics, how politics works. Era ekisinga obbakaayanya butamanya concept ya byabufuzi ekola etya. Naye nga njagala obbajjukiza nze Dr. T. Amale omugo gwa Musa n'omuti gwa Mpenkoni. Omusajja ngambye bukasankulaba kasamanya nti message ye yeyiyo yennyini akutereka amafuta ge owa Mpenkoni Kalisa Stewart munonye n'omunoonya wano. Mukulu Kalisa oli otya Kasuku uno ndi naye Kasuku buuza ku Mukulu Kalisa. Watch to mukubide direct, watch on pa voice note.
Leka ndawo bayeye gwe. Ulira, kati ulira. Yogera Kasuku. Sasa muyabuza ku mugagga. Omugagga se okumuzizaako. Kalisa Stuart. Amafuta enamba kaliteka wano. Ebanga wandika uyogera. Teka wane namba. Jiwandike wo jitekewo. Awerezeeko enkalo. Teka wano. 7 tanjitekewo. Sagalo kisemere nibajagira. Bajja kunkubira. Ate waliko biki byowandika naawe. Da wano. Simu ezala isi nazo. Zose. Eweze. Eweze. Ekyo. Asukume. Mukulu Kalisa Stuart owampa enkoni. Sukuma. Olaba mpa enkoni oyo sabuni yo ne pombu kyakola nnyo bitundu Bobi Wine gyabadde side ze mama gyazaliwa Nabbanja ne Western. Era esabuni gwe bakozesa. Ekirala nze Dr. Tiamalo Mugogwa Musa n'omuti gwa mpenkoni basob. Ndi musajja mulokole era nakkiriza Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bwe ndifa mujja kunsangayo mu ggulu. Ate mu ggulu sijja kuba na bitege, nja kuba muwanvu. Kubanga lwaki nalokoka ate ze sisamira. Negaana emmandwa, negaana lubaale, negaana kiwanuka, negaana nyabingi, negaana ebitambo. Nze sente sizijja musabo. Mukyala Nakijoba yaŋŋamba ebintu bisatu. Nanga mwana wange tobbi toyingiranga mu ssabo lubaale tatereera. Nangamba ekyokubiri tovumanga gavumenti. Nangamba ekyokusatu wegendereza abakazi tuli balungi nnyo ne tuli bazibu nnyo. Ekyokuna nangamba ku nsi tewali mubi ate wali mulungi. So n'olwekyo mwenna mwebale nnyo. Kakati Kasuku nakuleeteddeyo wano obubaka bwo bwavudde wa mukulu bamuyita Mawejje omumanyi? Mawejje yewa beba union tojimanyi. Union border. Si border, union si border. Siba border. Ngamba. Aba border okuva ku mulembe gw'abakitatta bali mu okuwandiisibwa n'okwegatta. Mawejje n'abawandiisa ne bakola union yaabwe era muzeyi n'agiteeka mu bilioni 10. Nga kye baagala okulwanyisa ye muntu okwewola border ku milioni 5. Nasasula milioni 10 nezi 12. Ate yakaweza milioni nga 10 ne bagimuwambako. Kuba oba ne truck oba agudde naga bannange essasa kuzaayo sente. So kati aba border olaba baleeta mu 7 emirundi ebiri egy'omudiringano ekkololo n'abasaamu ne bilioni 10. So kati aba border bayina abatwala era ku busente wabaafisizaayo kati Kasuku 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kasuku sente zavudde ziizo sente. Banna temugamba nti Mawejje Franka yakulira union ya board eyo era bayina office muri kitundu mu ggwanga. Njagala sentence kwase Kasuku mwenna nga mulaba zizino ate sente za board labo zibera. Kasuku kwata sente Kasuku toga naye saagala Kasuku banna saagala mmanyiro emisala nnyo bwenti Kasuku nedaga wama mutyaba jangola gaba mutyaba jangola le sente zino soka zibale atulira sente mekezo zibale mutyaba Mawejje Franka akushagizira mitwale 5 kugenda zizaayo ulira ziwere mitwale 5 eno zibale union yeno gira official border union and tax union kye kibagatta era bulwola bakabonero kano manya union ya border mu Uganda nebaza bannanga ba border mbadde mwatubukira mutukolera omulimu omulungi bagaba bawandike ne mugaana naye kino Museveni kye yakoze okulaba nga aba border era kyovola Bobi Wine yafunye bule nnene aba border muvaako bamuvuddeko afande Emma Kutesa nga ayita mu ghetto structure ne Madam Jane bali State House controller n'oyo Mawejje Franka akulira union ya border ne bagamba nogamba nti bagenda kuwa pichi ya Spiro ku kibanja mpola milioni 3 tuyinza okuba twogera ku oyo omusajja nga yeye gwe mmanyi ono Sulaiman Mawejje oli Mawejje Franka union ya border era union eyo ekuya eyambo wa border kubya bagamba muzeyi nti ffe katugende mu makampuni ga border tuzijjeyo ffe tuziwa aba border ffe tubabangi kyovola ntujja kulaba pichi ya Spiro girabeko ekigambo kino kirezo yasasula mugundi mu union n'abanga tebamuggyeko kiri kyampa embuzi ndi kuwente omuntu akuwa akamyu
omuwakamyu akuwakamyu n'omudizaamu ki ente ziri mmeka mukulu Mutyaba naye Mutyaba ziri mmeka Mawaje Franka yazikuwadde era ng'esente za boda bwe zibeera ziri mmeka soko ziri 5 ate akomyawo zaaki oyagala zisigaza nedda tekera ddala mu motoka Yaledi ayina show bambi agenda kwogerako n'abantu be ajja tubuulira ndowooza ajja mukyazaako atubuulira Yaledi yenyini agenda kuwoli ku popopo David Lutalo toddamu fulumya nnyimba ndala at a competitive level kubanga olwaleero abantu batandise okujerega ennyimba zo lwaki 1 ebyobufuzi byayawulayawula abawagizi ba wansi tukkirize bayingira mu nuupu mu mbeera eyo bwe batosubscribinga gye bali bagenda jerega byofulumizza Lutalo si ye muyimbi atuuse okudebatingibwako ng'afulumizza oluyimba wabula bwe yafalling out n'abawagizi ba nuupu abawagizi ba nuupu banafuya oyo yenna atabawagira kitegeeza Lutalo fuuka Juliana longoosa ennyimba ze wakuba fuuka corporate beera wali tujja kuyitanga otherwise bw'osigala ng'okyafulumya ennyimba at a competitive level buli lw'ofulumya bagenda dujerega Lutalo oli muyimbi wa amaanyi ne kati abantu ayina album empyejja tegenda kukola ajja kukola lwaki tegenda kukola olwaleero bafaani ba Lutalo baali bakazi nabo bafuuka basereebu abaana bakola challenge bane TikTok zaabwe okuva twava mu local down shift yajja mu music ba John Black mu baasiraanira ng'ate yali muyimbi muki olwa TikTok bwe yajja buli muntu atuule ewe mu nyumba n'akola video edda baalabanga nanti video agikola ku kyera ku luyimba lwa John Black oba olwa Lutalo obuzibu buli bwe buti wulira ebikolebwa kati bingi abantu bakyayina budde bu concentrating ku kintu n'ebicompetinga ne music bingi kati olwaleero hit eriwo nenga si luyimba Shabani nonziba omukazi oyo mukadde wali emabegako nga waliwo akantu kano kaga gundi gwe ejolaga wabi olaba akakantu kajja ne kakompetinga n'oluyimba oluliwo olusinga ne katambula ku TikTok nga si luyimba kitegeeza omuyimbi afulumiza oluyimba olwo ako kagenda kumaamira oluyimba lwe tekaleeta ssente si luyimba teyakaproducinze kati olwaleero ebirabwa bingi people don't have concentration gundi Bomboka akola bulungi ku social media TikTok omuvubuko bamuta Bomboka azannyako ne taata Kimbowa akola bulungi Swangiza Avenue si kyabalaba simanyi oba mwafuuka limbo Winnie Nwagi tetukyamulaba mukomyewo Irene Ntale mutukuba ekikadde kubanga fere tunategeera ugundi wona ayina pini mu nnyindo tunamutegeera music we lekerawe ebyekisiro golako kuba okaddiye tunategeera music era nya kitaka mulaluba naye Avenue bwe yali ezimbibwa yafimbibwa wulira ebimu ku byoyogera tetujja biwuliriza mukwano nvuga Benz Mercedes ne Vinka wulira Swangiza Avenue yatuleetera abantu abayimba music atuuka ku mirandi abantu baffe abawansi music oyo yali owa Irene Ntale nereeta ne Winnie Nwagi kati yandireseyo project endala ezikuba waggulu nga bwe yali ereese ono omwana zaawedde n'oyo naye ate bano abaffe nebasuula ng'ate jjukira omuntu wa wansi ali 80%. Omuntu wa wansi weesibako wa bwereere. Kati kitegeeza nti omuntu wa wansi. Consumer markets kakati. Kati Winnie Nwagi waffe aliwa. Beno ni Winnie Nwagi aliwa. Winnie Nwagi gyali. Nga tetukyamulaba. Anti balina pesi kwe bakolera. Kale. Sene iyo. Rachel weebala okola bulungi badde otuwemula naye oyo omwana afulumya ennyimba buli lunaku. Era njagala nnyo spirit ya Rachel Ray. Buli lunaku abeera mu studio n'afulumya obuyimba. Tannakwatawo kiyitiridde naye olaba nti afaayo. Mukama ajjamuwa hit egi agigendeku. Tukooyo kunyenya emitwe mu tawuni n'osanga wa boda ogenda n'oga n'osanga wa taxi ogenda n'oga n'olaba owengo eno n'ova mu tawuni ng'olinga ndigo onyenya bunyenya mutwe bannange oyagala akola atya owa taxi ali n'akulemerako paka lonyenya omutwe bwatu nakunyenya owa boda bamwogera olina okunyenya omutwe obogenda okulaba olwa platinum agala kuwa ka business card n'onyenya omutwe awe essimu n'onyenya omutwe omulokola abulira enjiri gwe mwenda nnyo onaalokoka kale akankwasa balire gakulira nnema webale nnyo emirimu gy'okola nammeere tonnakola campaign okyali mu kujeregerera abantu nakwewaananga bwewafumbirwa kino kikakasa nti omukazi bwafumbirwa tana kira kyonna kyaddamu kukola linako awo nja kwebaza Silivia nayeebale ono olutalo gwe yayimbako twabadde ejjo ne mutima Silivia kawala kalungi kannalwanda kawanvu jjo twabadde ku campaign zaako kava okwewandiisa yeggomba naye ye Silivia kiyakola teyatulaga mwami we n'amukweka.
Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Era nebaza Rema okuwasa nasigala nga ate akyayimba. Kati gwe kikulumirawa. Kubanga wulira kati nammere balaga omwami we kikulumirawa. Kati subject of the formula nga ate olwaliro ekikulu kiri bwe kiti. Nammere yandibadde akola campaign obala addamu kutweragirako nga bwali omufumbo nga ate abantu bakubira mu campaign marriage z'abafaako ddabala basingo mamu abantu tebaagala muntu afumbiddwa abantu bagamba anti wulira wama is it wrong for someone to show off their man nabe nembidde alaga mukyala we tugenza okunoonya akalulu waliwo kye tukulembeza nammere ajeregera bujeregerezi baki balonzi nakwewaana nga bwe yafumbirwa omusajja era nga bw'atabba basajja ebyo si byandibadde bikola amawulire kuba kyasomu kuba akalulu balonzi bazibu kalate bono ogwa ku luzzi katulaba luzzi abamuwaana kituufu ali popula abamuwaana si balonzi be bwe bawaana mujomba jju ne bamukuba akamyufu ke NRM nti abakuwaana olwaliro social media abakuwaana bali bweru abala bali mu Kampala abawaana luzzi si balonzi be kyokka ne Rubongo yatali safe kubanga byayogedde byamuswazizza ebiriwa yagambye bamugambye ogenda kukola kiba na Kampala tyaba nangeze buli alina kadi nambulera gobolonda ne Kyagulanyi Robert Senda ye ne yereka mu bbanga nabagamba Kyagulanyi kyali kati kimugasa tekigasa mulala amuliranye kuba Kyagulanyi yasigazaako ekiriroliro ku batule kyakisa ekisaawa nenga yingi ntekola ki teyaka ekyo tukivuddeko Kyaga ina shofa wali wannammere Chikuluma ku bintu byako nammere waliwo kye bayita expectation twalina teacher bamutanga madamu Susan Kiwumulu yalinga bwakugolola mu Sansani calculation ng'ateekako aganyukuta oba ofunye 4/100 ng'agamba below expectation waliwo ekintu ekisuubirwa okuva mwana wa minisita kyova olaba wonna oli Farida Nakazibwe thumbs up weebale oli mukazi wa kirasiki nammere okyaleekaana buleekaanyi ng'ate oli mwana wa minisita Kasuku nebaza famire zammwe nti nnungi okusinga ku zaffe ekyo mukiyimirireko okuzimba obulamu bwammwe omwana wa minisita ebyo si byandiyogedde ekyo kati yandiyogedde ki ennaku z'omwezi omwami w'amata muyina ennaku z'omwezi nga omwami wa muyina kati ono wakyabeera ayagala gwe kati yakugamba ndi manifesto ye erikoki ennaku z'omwezi nga lumu Novemba ku katikati nozoolaba Bambi Kyaga mugende mumuwagira nange nja kuba Kyaga oyo nzijukira ku 10 years of Red and Weasel yansasula sente abantu bonna nga baduse Kyaga nampa sente Kyaga kale n'ofiti n'omukazi atutandise bwe tuti abaganda mwenna gye muli bakatende bamutyaba bakafeero basembatya balubuulwa bannakaweesi mbadde mbasaba ku mulundi guno mulonde mu 7 I have reasons to support my opinion. Why? Abaganda okuva myaka gyenkaaga twafuna obwetwaze tubale tulonda bubi. Mwabagamba nti Kyagulanyi Robert Senta mu sefulia kimpugugu kimpana kimpanze yagenze ku malalo ga Obote. Obote go mukyawe nnyo mwe mwamuleeta ne mumuwana omukazi n'erinnya ly'Abaganda. Era olwaleero mwabagala tukyawe nnyo Obote mujjukire nti akena half caste mama we Muganda kitawe Mulango avaako kolo. Kitegeeza ndi mwaka gwenkaaga mu 2 mwakola ensobi esooka ne musuula Ben Kiwanuka mu Namasaka ngabo mwasudde ono Mpuuga n'Abedi Bwanika ne musuula ne Seggona ne mulondawo Obote nti mujja kutambula ne mwalowooza nti mujja kumanipulating Obote kumba abantu b'engulu bagezi nnyo wadde basiiba mu Walagi
nkaaga mu ebiri ne mukola bulanda esooka nkaaga mu mukaaga nkaaga mu etaano awo ne mugula emmundu ne muwandiika n'ekiwandiiko ekigamba nti Obote ajja gavumenti ye ku ttaka lya Buganda Obote n'abakuba mu mateeka obufuuyo bwa Uganda bonna buvudde Mmengo kulonda bubi mu myaka gy'ekinaana twaddamu ne tulonda bubi ne tulonda Kawanga Ssemwogerere Abaganda nga twagala tusuula Obote era Obote ntumuyimbira ebiyimba bikyakula ogutwe gulinga entamu efumba Obote kiviiri simanyi Obote mbalasaasa yamuluma ebbina n'ebirala Obote n'asala amagezi ag'ebyobufuzi n'abajjako obuyinza ng'ayimira ku UBC Paulo Muwanga Omuganda yagenda n'aga nti addamu okukyogera nti Obote awanguddwa sasi Abaganda temwagenda mu ttale ne muzingira emikira mu ofiisi ati abonde Abaganda DPO teyiwa musaayi Museveni y'omugezi omufere w'ekibuga n'ayingira ettale bwe mwafuna obuyinza emirundi n'emirundi mwafuganga emyezi ejeji Lule yafuga emyezi emeka Paulo Muwanga yafuga emyezi emeka Binayisa afuga emeka ono gundi n'awangula ebitundu 72 ne bakamubbako Kawanga Ssemwogerere kakati Museveni omubi afuze emyaka 10 ameka ana lwaki nasoose nga nkugamba nti mukyala Nakijoba yaŋŋamba nti ku nsi tewali mubi ate wali mulungi Museveni ayinza okubeera omubi ng'omuntu yenna naye ate Museveni agezezzaako Kasuku eri Buganda era n'enkulaakulana ya Uganda esinze kuganyula Buganda abalala Banyankole n'abalala beekoledde n'emikono wabula Buganda eyambiddwako lwaki nti amakolero enguudo gavumenti ne facilities ziri mu Buganda ne capital yennyini eri mu Buganda buli omu ajja ssente yonna yonna n'azireta muki mu Buganda katusiimeko ayinza okuba siye mulungi but is the right man for the job Kasuku kankugambe Museveni akuumye obwakabaka ekyalema Obote ekyalema Amini yali musajja mulungi nnyo n'obwakabaka bwamulema okuzzaawo ng'ate yalaganga yakulira ne Mmengo n'omwana we omubaali bamutamwanga lwaki teyabuzzaawo Museveni n'agumiikiriza omumujereegerera ne mumuvuma ne mumutuuma amannya nga muyimirira ku CBS ey'obwakabaka ne BBS ne mumuvuma abasajja bannambooze n'abo bakatikkiro baavuma Museveni abantu bavumye Museveni ku CBS tutuuse mu kalulu leero 96 twalonda bubira twalonda Kawanga Ssemwogerere Abaganda n'agwa 2 kyoyagala kizaamu amaanyi negendedde Besigye n'agwa ng'atulimbye kota pini Abaganda 26 ntulonda Besigye n'agwa era Besigye akalu yasinga kafuna mu Buganda Museveni azza wangulwanga mu Buganda eva 2011 ne tulonda Besigye n'agwa 2016 Abaganda ntulonda Besigye n'agwa 2021 ne tulonda Bobi Wine n'agwa kakati yamwagala tudde tulonde Bobi Wine nga tukimanyi bulungi agenda kugwa nze mbadde nsaba mba w'amagezi gokimanyiddewo ekituufu kyagenda gwa naawe okimanyi bulungi gamba ze Kasuku nedda sijja bigamba yebibi ekisi kale sigenda byogerayo sirika watokiriza kuwanika akalulu kati ogwo wategera omwaka byedda no twakabyedda wano gavumenti etabola wa Trump bamubba kankugambe Kasuku obuzibu bwammwe buli wamu mwagala kulonda kifiiriza byonna tubifiiru era kyovula kati Abaganda bagamba ndi bwe sikawa Museveni sijja kawa Museveni kuba yantama nate ne Bobi Wine talina kyagenda kunkolera kankawe munyago baguddewo ekigwanga ne munyagwa mu kiga ne bawuliranga bafa munyagwa si mu kiga ati yagenze ewaabwe omutagendwa tabeera mu kiga babeera Baganda abaava eno ne bagenda eri naye nga boogera luki lekeraawo ebyo ebintu kati wulira Kasuku singa Buganda eronda Museveni amaanyi gavumenti gebadde ssa ku Buganda gagenda kukendeera kubanga bw'owasa omukazi ne bw'oba omuzaddemu omwana takukaluubiriza kuddamu kulya kati Buganda nsaba tension ebaddewo wakati wa gavumenti okuva myaka gyedda eggweewo olwa olwakibata wini kuba ffena tulina be tufunamu tubadde tulondanga abantu nga bagwa from 62 nga tulonda abantu nga bagwa ekyokubiri mujjewo Museveni yagezezzaako okubikkirira naye waliwo olutalo wakati w'Abaganda n'Abanyarwanda oli yeemulugunye ennaku n'Abanyarwanda abo banna Abanyarwanda babakola ki ensi zikulaakulana bagwira Trump mu Germany sikyo Obama yali munna Kenya omusajja wangudde balondo kubayita Dembele muddugavu ne France yafunyemu tiimu ya France ejjuddeko b'omutiti bali bonna b'amatwidi Mbappe bakante bonna baddugavu ne France yekola ki bw'abanga Abanyarwanda obugagga babutadde wano nga tebabututte Rwanda then Abaganda mukkirize kubanga
bwe mugaana okulonda Museveni kitegeeza Muhoozi president addako yakochinze Dessasi lyagenda obbakuba mu kyenyi. Wulira owakana tagenda kujja. Owakana Kasuku Katendo owakana Muhoozi tajja. Sijja kuddeeyo. Kale kati tutugambe bwe tuti tukwasaganye tutya. CBS nga bweranga enkuuka neetekako nga nti ewagiddwa MTN era ewagiddwa ne operation etheculation. Kitegeeza waliwo enkwatagana entontono etandise okujja. Kati msaba mukuba obulango obugamba nti ku CBS ne BBS mukuba obulango obugamba nti oyinake weekoledde londa Museveni. Kubanga bagamba nti protecting the gains. Gain esooka bwe Bwakabaka. Abaganda bagamba Museveni agamba what are we protecting? Obwakabaka. Obote yabukuba. Ate nze tombuulira Mandwa na Lubaale kubanga ebisajja ebirango byalinnya mu Kabuyonjo ne birinnya ebifaananyi bya Beene n'Eŋŋoma tewali Lubaale wadde Omusamba wadde Nagadya wadde Kibuuka Omumbaale tewali wadde omusajja omukyoli eyazimba akabina. Lubaale tagassa. Muve ku era Buganda n'akasozi kaayaawo akasozi akulika eŋŋoma ezeekuba eŋŋoma ezeekuba zituyambye eki? This is politics. Era mu Abaganda bagamba nti Museveni abafuze ebbanga nga tabawaamu. You made a mistake. Kabaka Muteesa bwe yandiwambye ku buyinza yandikoze ebyobufuzi najjawo Obwakabaka n'asigalawo. Because basi bbiri bwe zibanga zonna zigenda Masaka eno nedde eno yagala okuyisa zeerageko vovovo zijja sanga eri evaayo zeetomere. Obwakabaka institution nnene nnyo okugiddukanya concurrently n'obwa president. Awo Muteesa we yakolera ensobi. Kati solution yiino Abaganda ffenna tewali ayagala kugirega Bwakabaka. Nedda. Obwakabaka mbu bunkoze ekimbu jerege. Naye ndaba ekituufu. Omusajja Museveni agezezzaako ayina bingi ebimulemye nga banaffe tulemeddwa. Kasuku naawe bingi ebikulemye. Oyinza okuba totuusanko muntu yenna ku ntikko n'ate nga oyiwe maani. Kyokka banna. Yes. Bingi ebitulemye. Ono omwana ayogera ebigambo bannaye. Ogambye muki? Bingi ebitulemye. Nange bingi ebikoze bitya? Kadaawo oyinza okuba totuusaako muntu ku ntikko. Kisoboka. I don't have time. Waliwo abantu. Nze ngende kukoleko research biki ebikutuusa ku ntikko obudde mbujjo. Ate nkuwe ne ssente zaabwe kati mumanyiira. Wulira. Mbadde Museveni bingi ebimulemye. Naye mu byakoze akuumye Obwakabaka nga weebuli. Abataagala Bwakabaka bubeerewo bangi. Kwana Obote yabuwera. N'abaani mwenaalemu abamu nga n'Abaganda bagamba tozzaawo Bwakabaka. Museveni nga munnabyabufuzi n'agamba kabubeerewo nange mbeerewo. Era oyo ati amukoze. Kati ekirala mukuba obulango muganda ne mulonde Museveni. Mmanyi Abaganda bangi bajja kunyiiga. Njagala okunnyonnyola ekyabo kati bagambye tetugenda mu nkuuka. Bamakolo kavuma babitandise. Olw'okuba CBS yagaana ne BBS zaagoba Kyagulanyi. Naye ebbanga lyemuvumidde gavumenti ne mutinkula entalo ku bizinensi y'omuntu tezimala. Kasuku gwe n'oyimirira ku CBS eyina obulango eyina layisinsi n'ovuma Museveni n'omuyita Omunyarwanda n'ovuma mutabani we n'ovuma omwana we n'omujerega nga kwali ebyo Obote yali bigumiikiriza. Abo bannamboozi okumanya babi okumanya nnambooze mukazi gwe oli mubi. Obadde okimanyi nti omusajja omukazi gw'otembeeta ayina musajja we naye nga mulina omusajja omulaga omusinkana wa ebweru kubanga Nambooze yakoze nga ssenga waaki oyo omusajja agobwa muno mu Uganda nga muyeekera aliwa ojjula omwana yatomeddwa Kiwanuka kitegeeza Kiwanuka abadde asinkana omwana wa Kenya n'ebifaananyi badde weebiri n'omukazi ku ngeri gye yeebazizza nti neebaza bba wange Kiwanuka ataliiwo ng'ate ali mu maka ga mulala ewa Nambooze Nambooze yabadde kayungirizi munnabyabufuzi omukazi na sponsoring okwonoona amaka ga munne. Soko nindeko kati tusooka tugirebeetu eyo story njinamu interest kati omuwalo ne yafudde abadde activist nga akimanyi bulungi nti oli ye taata we omusajja ogamba nti bamugoba wano 93 nga muyeekera so n'agenda America nadduka kati abadde amiitinga n'omwana Kenya kubera wabalina kuba Kenya taddanko muno. Era maama mu kufa yagambye neebaza omwami wange Kiwanuka atasobodde kubaawo naye nga jjukira ali mu maka ga muki. Ekirala omwana ne Nambooze babadde bwe bati era omukolo gwafugiddwa ba DP ndowooza walabe ne Kakande wali omusajja bamutaani wa DP ne boogera. Kitegeeza Nambooze abadde amanyi obunnanfuusa obugenda ki mu maaso. Olaba omubaka wa paalamenti bwe yeenyigira mu mivuyo bwe gityo
kubanga omwana yazaalibwa 97 oli agenda 93 kitegeeza maama yagenda ange Kenya ne babukongola n'akomawo Nambooze ng'abimanyi kubanga oyo omusajja mukwano gwa Nambooze MP omulamba ali ku opposition agoberera amazima n'obwenkanya kati omwana government n'emujjawo government yamujjeewo oli kati wulira oyo omwana engeri lugonvu gye yafaamu oyo omwana gye yafuddemu oyo omwana abadde n'obwongo nakugamba government yeetegereza abantu abanaagifuukira obuzibu mu maaso omwana Shamimu Nambasa Saamu kugamba yegendereze byalya nakugamba government ya Museveni etyo okuzimba omukazi nga Serine Nebanda oyo omwana abadde mugezi tabadde mulungi ku face naye nga mugezi nga bwayimira okwogera bwati muganda wange oyo mwana abadde mugezi ngolaba ali composed ate nga yeetolodde bannabyabufuzi abategeera boda giyavudde tukola tutya government bweziba tolina government gwonaasongamu oba okyatudde liyale nakaweesa amadduga nnengejja banna so kakati ekiddako nga tuvudde ku kyamu obwakabaka bwa Buganda okukubira mu 7 campaign ngabo mbadde muzikubira babeesije ne mubawo obutuuti ne bavuma mu 7 mukubire mu 7 kubera bo munatugamba temuwagira operation execution wache basaamu ezenkuuka ekyo tukite mbadde nsaba Buganda bukwata omukulu Semakookiro ayingire State House agenda atendekebwa obukulembeze bw'ebyobufuzi lwaki nti obwakabaka bugenda kufanga kabaka avuddeko ategeera politics yennyini ono agenda kubeera mwana muto nga alina ne swagalye Kasuku mbadde njagala nkugambe bantu bagenda kunyiiga naye tebalina kyakkola Muzeeyi Museveni nga akyaliwo yandibadde yatandika dde okutraininga Semakookiro how to handle a powerful institution ng'obwakabaka bwa Buganda kubanga omusajja nga Museveni tazikawo Museveni alinga bolaba owana mawulire Kasuku owana bwajjano fera tuyimira ntwewetamu Museveni oyo gwe mulaba Baganda muli munoonya mama wange najoba yaso muli noonya Museveni nakola ki bwaba akyaliwo kabaka yasomera bweru akudde bweru yetegerera era obwakabaka abuddukanyiza bulungi the question is Semakookiro bw'anaaba alidde Namulondo anaasobola okuholodinga ebyobufuzi by'emmengo olwedde ebiriyo munda n'ebyobufuzi byotegeera obulungi kakati mukwate omwana mumweyo agende ku internship waki bamutwala ku State House asooka ayingira amagye wano any civilian is not going to hold a public office whatsoever mbabuulira omusajja Museveni gwe muvuma Obunyarwanda bajja na migugu bakomba eminyira batwala dda Luhamya mu magye Muhoozi yayingira amagye nga abamu bali mu kunywa bbiya owaaye leero nga muli busy ono si ye mugagga wange emmotoka eno gyoze bulungi bagikwatamu eri yonna wansi bagitereeze kamalala omugagga wange ono wano ng'oli mweraliikirivu Kasuku nabye benzi yo wali ne ŋŋamba ng'ombuzeeko kiri kitya awai si byangu oluto nga lukuggwako si byangu Kasuku kiki obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula buleka bugenda bukyankalana bukyankalana kiki obuzibu ki ndi mu katubagiro ka byasimbi oyagala ssente njagala ssente za bwangu buli wengezaako okugamba wano baleeta ekyapa leeta ebyobugagga byo naye kati waki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku tofaayo jangu kutwa tugende kati kwe yagimanya nti ekyo kiwedde kiba kiwedde Aji tutuuse we wano Aji ogirayo Delta Cash we wano Delta Cash basanze wano naalya ku kizimbe ekiriko Children's Clinic obayaji njagala ofune ssente olina engeri gy'onyumira mu benzi yo nalwawo engeri gy'onyumira mu benzi yo onaze kwewola kibadde kityo kimanya nga toli musajja mugezi okitegedde ontaasizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu bitono nnyo just logbook national ID bank statement yokka mu ssaawa 10
Inakuwa ngafunye sente. Saa 12 njo kubanga ina sente. www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna sente ne zikusanga okitegedde okimanyi nti baŋŋambye emmotoka yange nsigala nvuga emmotoka bakuteeramu turaka n'osigala ng'otambula nayo kati sente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba olusi tewali Kasuku Museveni n'akuliza omwana we mu magye. Kitegeeza naffe twandibadde tukoppa ne tuyingiza Semakookiro mu magye. Ate natandikira mu GSFC Muhoozi n'abeera komanda we, Museveni Kawungezi ne batuula mu kati n'amuyigiriza how to handle politics kubanga ekikubye emmenge ebbanga lyonna ne kigikuubaganya ne gavumenti butamanya byabufuzi. Ebyobufuzi Kasuku bwe nfuuka pulezidenti nga neetaaga okunywamu omusaayi ngukunywamu. Museveni yandibadde atendeka Semakookiro era Museveni yandigenza okubambula mu bwensi nga Mmengo ne Muhoozi bali bati. Muve kuba n'abanaku basekiziibwa abali eye Masaka talina 10 kyateekamu yembwe ayina lubaale wansi w'ekitooke ayinayo n'endeku erimu omwenge mbukati y'Omuganda. You're talking about money because Buganda evaamu sente. Now olaba Bwakabaka bwa Bunyoro bwatolobo bwanafuwa nga bataddeko omulenzi aliko. Obwebusoga olowooza kyabazinga aliko akyayina ekyamanyi kyayinza obwongerako. Bano abakulu bwe bavaawo Museveni bannabyabufuzi bagenda kuyuza Mmengo mu magezi kuba oyo ajja kuba mwana muto. Semakookiro ayingira amagye atendekebwe. Kyovola Museveni alwanye nnyo n'omusinga kubanga omusinga wa magye. Abasajja batendesa abantu baabwe mu magye. Emma Kuteesa omulaba kye kyasuula Namyalo. Yakuba Emma Kuteesa. Namyalo tagwanga. Namyalo si yowedda. Si yewedda. Akyakola ebintu bye. Bwali ku myaka 10 ofuka ngo omusulo ne gutikka bwe guti. Ne kukuyita ku nnyindo ne kugwawa. Kati weefukira ku bigere. Si bwe kiri? Lastika ziweddemu. Namyalo we yajjira lyazimbye bulungi ekintu kye wayasuulira olwesa kuba Kuteesa. Njagala mbagambe Kuteesa leero yalina budget n'amaanyi era bonna kwe beekoona. Ate Kuteesa y'omu ye Kenzo bonna Banyarwanda. Era bakuba Kenzo mbasaasidde bano bannobati. Museveni agambye nti omutabani wa mulwanyi wange shefu ali gwowakana gye wamuzaala gy'oba omutwala. Yonna Nyarwanda ekoonoka bweti. Abasajja balina abaana abawanvu nga muleeta baseggirinya abampi we bati. Ne ssekye bakuba. Nabagaba politician bammwe tebawaya. Waliwo ono weerubaga ono waffako gwe bamye kaadi. Ayina enkovo oba yali mubbi. Abasajja your politicians are fake. Even their faces are fake. Nirengera Luhamya, lengera Muhoozi, lengera Emma Kuteesa, lengera Kankwasa Balirega, lengera Sabbiiti, lengera Munyagwa. Twakazena Munyagwa si Muganda. Naye weeyo Munyakitara. Lengera Munyagwa n'abasajja bategeerekeka. Nammwe ne muleeta abammwe, ne muleeta Lukwago. Mutontwala. Bali mwezo. Bamufumbiro bamusazeeko enviiri alinga enkoko emmaanyi. Bulijjo ayogera ebingi yajja vaayo nga akaluka wedde. Nabagamba ewali obuyinza mumanyeewo. Nze singa ku Soroti nkyaliyo kati sandigobeddwa kuba nantegedde nti okubeera ku Soroti kwana Susan n'obeera nga mukwano gwo. Tetwakimanya luli olwasooka. Kati mwe wali obuyinza mwepenawo Abanyarwanda be balina obuyinza. Era siraba bakibaluma okumanya nti Museveni Munyarwanda kuba ne Ronaldo mu Portugal naye omupiira agusambidde Spain na Italy na Bungereza. Kasuku omuntu sajja gyakula gyagenda. Bwaba nga Abanyarwanda batufuza emyaka 40 tubakoppe. How have they gripped power bakitani? Grasped power. Ne baginyweza holding grip of power for 40 years. Ate nga tulaga bakyeyongerayo katubeeri peko tukwata omwana waffe Semakookiro nga muto tumuyingize. Olaba obwana obucekinga muzeyi waabeera buli myaka 16 17 ne mu State House gye buli. Bwana buto bwe buti bwa SFC. Akaana ne kakuliramu ennono ya gavumenti. Kakati ffe wano ng'oggyeko okwesiba embugo ne tuwuuba eddiba ly'embuzi n'eddiba ly'eŋŋonge. Ebyo tebikyakola. Era Semakookiro ye bwana yesiga nti bwana yambala eddiba ly'eŋŋonge ery'akayozi w'amaanyi kafu. Akwatagana ne Muhoozi ne Museveni bamuteeketeeke mu buyinza. Aso sigaza Obwakabaka. Kubanga era Museveni ategeseeyo n'Abanyarwanda abalinga Abaganda. Bajja osindika Mmengo babawa ebifo kati Ssenyonyi bamuwa Bakatikiro ogaana. Ssenyonyi Muganda. Ng'oggyeko Bajjo.
Egoli wambera kujerema uli mwakola ekintu kyogute bwekiti ne budget kifirita kyali kinzise ba muberamu ebyekisiru katende ne bajjo bali funsi bali awo baba omulimo kwasama abasajja bali eri mu buyinza ato yasama ati ulira no tonja samira yasamira bitu bya kisiru mukwano nkolira government kati wano we berango okimanyi kasukuulira mayemo yo tubajjukizo jakuwaba kasukuulira sikuwa byo jajiri nanga tejja nga lwaki tejja kasuku n'ogaano giteekayo ekiro osula n'empanama mu mpale nze nkulabula gweddaawo kale akati Museveni yagamba yukrashi Buganda. People did not understand. But now when ndaba Kyagulanyi Robert Center mu sefulia kimpugu chimpana no yongerako byaki ng'atambula talina kyagamba abantu ntegeerera ddala Museveni kiyakola tewakyali munnabyabufuzi asinga Bobi Wine asobola kuyimuka mu Buganda kyokka ng'ate ne Bobi Wine mbonna abayimuse mu Buganda yasinga obunafu nakibagamba nti ne Lukwago yali road mayor momentum gyateekangawo n'okuyuuya kusinga kwa Bobi Wine kwakoze wadde yali mu Kampala yekka kitegeeza Museveni yabategayo munnabyabufuzi we munnabyabufuzi oyo n'amusindika alwane n'emmengo olwaleero omuntu okuyimirira Omuganda n'agamba nti nze ndi wa Nuupu ntwala ekifaananyi kya Bobi Wine ku buko nesitwala kya Kabaka eyo director ataka ku Bwakabaka tekibangawo if a person nga Makolo ani ono Lubega Simala Lubega ekibibi ayimuka n'agamba temugenda mu nkuuka ey'Obwakabaka Kabaka atalaba mu kamwa Abaganda bennyini babyekolera era kyovola mbagamba Nuupu y'Abaganda New Vision bwekuba omutwe negamba Ugandan shillings gain strength against the dollar tewali commenting nebukedde etekeyo Museveni agaba agenda zimba amalwaliro mulango ebiwe mulo lunana nakabazi nakamate nanteza mugurusi mugula seremba mubiru nga bawemula kitegeeza Museveni akulashinze Buganda politically atulese bannabyabufuzi abali mwensa n'abakubamu ebituli ne bafuluma era nze mpagira Museveni gyatunudde kati mpagira Walukagga Mathias Duke ekibabo mabebbere I support you kubanga Museveni awo watunudde Museveni yaga I crush Buganda we shall crush you ne baga Museveni ajasanyawo abagata jabbasanyawo financially Museveni asanyiza wati Buganda yasooka na ye Museveni yasooka n'abaweddembe olina eddembe okulya embizi ku saa 9 ogw'ekiro kasita Omuganda omuweddembe ng'awasa abakazi aba ng'azaala kasuku olina abaana basajja tabali banzaalo akotudde okalaba ka Muganda yekka yakakola basajja tabali banzaalo kumba alina ebyana nga 8 ewaka omukazi alina basatu ebbali alina 8 kyokka avuga booda omusiru oyo kati Museveni bulwawo Omuganda eddembe Omuganda azimbira mu ntebe neyefuula neyewa self importance alina embizi mu kyalo yazadde obwana 8 awulira w'amaanyi Museveni yasoka bakurashingira mu mirembe n'abaleko okulya embizi era akyogera abantu mbaleke bali embizi kafyo n'amugjawo kasuku oyina eddembe okuwasa n'okuzaala abaana nga bo lwakuba kasuku toyina baana bbali kyensinga okwewuunyaako bamaze kasuku nja kuluma kati ekyokubiri n'akola kibayita reciprocal politics reciprocal omujjukira waliwo ennamba ebeera waggulu numerator ne denominator kati ekyakola addira denominator n'agissa waggulu numerator neddawa wansi nti addira ebifo by'ebyobufuzi omubadde abantu abawulizika buli omubantu bakkiriza nti bano bannabyabufuzi n'abasenda n'aleeta faaji that's why we have seen the ushering of Segirinya gundi Masami Malende Bawalukagga ba Paulo Nsubuga owonna okutta bannabyabufuzi ababanjanga federo eyabuuka mwako yekkaye Katikkiro Mayiga ye wali azimba talina buzibu naye Ssegono oyinza obutadda Nambooze bakireke oyinza obutadda Ssemujungando oyinza obutadda kati Museveni asigazeewo ebifo bye nga birimu abantu abamwetaaga kubanga Walukagga ebbanga lyakubidde endongo n'ebimansa nnaku wayinza gaana ki mu paalamenti nga bw'omulaba n'ekirala Museveni naggulawo ebyobufuzi ng'oluggi mwagenda okubayingiza omanyi omuntu ateeka white party n'ayita abawala nga waliwo keeki erimu enjaga byebyobufuzi Museveni byateekawo obufo bwa kansala MP constituency biki ne mukuŋŋaana n'abaavuwalizaawo Paulo Nsubuga yagenza akaaba amabanja gaalina togamanyi yejjusa n'okuyingira paalamenti Segirinya afa munaku
Kati Museveni nakulashinga Buganda politically nkoba zambogo mwali muva abantu abayimirira ne boogera n'abajjawo bambidde bonna babe kyovola bamuli basiru mu abagamba mu Museveni yayise mugundi ntabani wa chief wali president aswa kwogera kigambo kya busiru bwato bwe yasoko tugamba nti mbidde mu Nyarwanda ne bawakana mbidde siyerwa yawa abanyarwanda mbidde Museveni yagamba ndi Seggona ne Ssemujunganda Banyarwanda kuba bekyazanga netugandi president si musiru obuzibu obuliwo abantu balooza benkana ne Museveni kasuku abantu balooza benkana nawe olwokuba alina ka TikTok awo alooza benkana kibola president bwayogera nga baseka president si musiru kati kitegeeza olwaleero mpagira walukagga kyalina okukola kiri kimu talowooza nti ajja kutemera kumu ne Seggona walugana ente wachikere ente nene wachikere mutono wachikere yewaga atemere kumu nente wachikere yayabika mumbere eno wachikere ye walukagga wabula walukagga bwajjanga underdog okimanyi mupira nti bwe tugenda mu World Cup nga waliwo tiimu nga Jamaica eyo Jamaica ebeera underdog Cape Verde Haiti Cape Verde yayise esobola okujjanga underdog ne underdog bwemanya ati ndi underdog esobola okutuuka ku semi final tukirabyeko wano mupiira kati bwojjanga oli underdog n'okitegeera kola ebya underdog ogenda kuyitawo ku sympathy ogende omanyi nti waliwo omukyala akuwaako olw'okuba omulemeddeko ebbanga ng'ate oli mugumiikiriza nga ne waliwo boyfriend wo ya parking emmotoka n'akunona noga ne bamye musajja ono nedda walaye mulumiza nnyo kamuwe kati walukagga togamba n'abantu nti wasoma kuba walukagga ne wasoma nenkuwa 10 gattako 17 zikugwa ne walukagga nawo mubeeredde kimuwuliriza bwerako example anti wulira nkugamba njagala mpe walukagga amagezi aganamuwanguza akalulu asooke kubanga n'oli akyalina abamwagala ate yinkambe mu mbeera eyo namubiru genda oyogerere wulira anti kati ntabulwa ate njogera bya bufuzi bwe tugenda mu constituency n'okkiriza nti ndi muntu munafu abalonzi n'obaganda banenze walukagga gwe mula saasoma mbadde mu ndongo ate nga n'endongo gyenkuba era ya struggle kuba walukagga yakuba ennyimba za struggle naddala bakoowu ne Muganda mwendi bampita lyassa kireza beene muweereza ebizibu byammwe sibimanyi mu Luzungu mbimanyi mu Luganda ne bwe naaba nsirise mu parliament nja kujja nkole aboogera bakole ki boogere walukagga wammwe mumpe yenze abayimbira amabebbere n'ebigambo boys abantu ojja kulaba ng'ozze wali n'emmotoka ey'ebbeeyi omuwala omweragireko oleeta iPhone 15 biki omwana ajje wa boda akwate omukazi amutwala mugule wali enkoko amusitweko mu bbanga amukutwaleko naye walukagga bona agamba nasoma otandise okukuba ebiyimba by'ekigwagwa ezo ennyimba kyagulanyiza gamba okube ng'ovuma mpuuga bali bampuuga migunju egirudde mu by'obufuzi gimanyi nti baggoba n'otuuka waliwo ekinnya ate gwe tokimanyi bona tandika okucekera mpuuga ocekere abwanika ocekere ani Seggona bajja kujja emisango gy'omwana omuto yagamba nti wamuzaalamu bikube kati ekyo kyewala n'obaga bannanga abalonzi nze walukagga wammwe amazima nondeddwa mpeereddwa kaadi mu kunyoomebwa simple man with a simple profile naye nze mumpe ewaffe Masaka eyo waliyo father bamuyitanga father Kakumba Anthony yali katimba he was a popular man omusajja oyo abantu baamwagala nnyo naye ate ekigoya kyonoona kati mu 2007 awo ne baleeta bwana mukulu omulanga omutafaaza Nakaana faaza Nakaana atuukira mu kukyayibwa nga n'abantu tebaagala mubuuza nga baagala ani Kakumba Anthony naye n'akimanya naye akyogera nako ndikoze nze temunjagala kyasooka okukola Kereziya ye Katimba ali etonya ali nnene nnyo nakati gyeri n'agibambulako amabaati n'assaako amapya abantu kati kino Kakumba ate kyali kyamulema emmwanyi z'Ekereziya bibira nsuku byali byafa n'abiddaabiriza omwaka ogwo Kereziya neefuna turnover ya ssente mu kuva mirime emmwanyi biki nyingi kati kitegeeza Kereziya bwe eri ku kigo bwe bafuna ssente nnyingi tebajja ssabiriza nnyeno mu bisomesa era lipooti neefuluma nti emmwanyi zirabika bulungi yaleeta abasibe ne balima emmwanyi ne balima olusuku ne balima ebikajjo ne bazzaawo ebibira ssente ne zidda eri Katimba wano nga bwe tuli mu busubi abazungu abasimba Ekereziya basimayo enzizi kungulu ne basimbako obusubi n'emmotoka zipaakingako
nzizi nnene amazzi gava kuli ku Kereziya ne ku facilities ne gakka ku mulembe gwakakumbanga tusulayo ebidomola n'emiguwa ne tusika. It was so risky. Bwe yajja n'afuna pump ne pumping amazzi ku kigo wonna. Essomero liri e Katimba ba St. Joseph n'aliddaabiriza n'azimba Kereziya Bikira Maria empya. Nazze emitima gy'abantu mu kukola nga tanyeze kigambo abantu ne bamwagala. Ne baganoga ne Kakumba talina kiyatukolera. Bano baseggona babadde bayonjo nga ne bwafuwa afuna ekipapula ne yeesangula. Ndi banne kye bakoze. Walukagga chance y'okuyitawo gabe ffe batunyooma. Balowooza Nuupu beewadde kati balina magezi. Kale omusajja oli abaddewo nga looya naye ng'emisango tawoza gyammwe. Naye nze nzize mudongo wammwe. Era kubeerako mmwe. Naye Walukagga ali wali akuba biyimba bitanyuma. Mukkiriza nti ekisa ky'okuyimba kyabaggwako. Bannange. Toddamu ebyo. Tuwunzike tuve wano. Kati ekirala ekyo bwe kirema. Kyembagambye ekya Buganda. Okujjawo kali akakuku akogamba nti Buganda yenkana ne gavumenti. Mukwate mundu. Tuzikwate. Nedda. Tusimbe wali ne Buganda esibye. Commander in Chief of the Armed Forces of Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Ethiopia, Somalia. Tiba habulwa Ssemalungu Museveni Yoweri mu mulabe kimafia. Olaba n'obote mwamulaba kimafia. Kubanga waliwo akakuku ng'abaana abaddibwako. Kasuku oba n'omwana akuddako. Bw'omugamba seba amanyi okuwalira. N'afunya n'ofunya. Waliwo akantu Buganda keerowooza nti yenkana ne gavumenti y'omu makkati. Naye kibaawula kiri kimu mmundu. Bano balina AK-47 Alexander Kulansiko 1997. Museveni wabasingira. Museveni si populist. Museveni tewali lunaku lwe baali bamwagadde nnyo. Nti bannange Museveni wuyo. Abaddewo ebbanga lyonna ng'atambula ku museetwe bw'ati. Ng'ali awo floating. Ng'ali awo. Era ne bano baamwerabirayo ojjukira Philip Enzagi. Nze muwagizi wa Miranda. Filipo. Enzagi super people. Yabeeranga offside. Kati bw'omufuuwa emirundi yena n'omwerabirayo ogwo. Bannabyabufuzi bonna bamayanja nkangi basimanya baani simanya bamuwanga simanya bonna Museveni baamwerabirayo n'abakuba omutwe. Kati ate Museveni era bwe yajja tiyazannya politics wa populism. Obote yali administrative. Amini yali militia, yali byabufuzi ebya military. Museveni abaddewo nga tategeerekeka ate ebintu bya Buganda kuwaanibwa oyitiridde reka sokola era ndawo so oyagala omujjako ekintu muwanu mulangira naye mulangira okuba obulanga olwo nno oyagala museera kati wamala okukyamuga bulango tubukuba mulangira n'emitwalo 7 gyo kankubira akalango kubanga omuwaanye. Museveni ekirala tabadde tayagalwa abadde yeetaagibwa. N'abakazi leero bafumbirwa musajja gwe beetaaga. Era singa twafumbirwa abantu betwagala Kasuku oyinza okuba alina omuntu gweyagala mu sekondale eyo ababalaavu obutimatima biki naye wamuleka. Omukyala gw'olina olwaliro mostly omwetaaga olw'ebyo byakkoledde mulaga kampasi oyo. Museveni yeetaagibwa kyova olaba akyaliwo. Ate Buganda eyagalwa kati okutijja Kyagulanyi Robert Sentamu ati ne Bobi Wine zivenanga ze city janoyo okutijja kwa Abaganda abatijja ne Kyagulanyi 2 mugumu kati baga naye omusajja ngata nabi ayogera kumbe na strategy ya Salimu Sale nti Museveni katambule eno nga atambuza PDM gweyita wali obuzebuza abantu temulowooza nti Kyagulanyi musiru ebyo gamba banna Uganda abimanyi nena ya akuuma government kuba ne Kyagulanyi munnalwanda kasowaso omukazi ow'eggwanga kati Babikulu Musoga. Because every behind the successful man there is a wife behind. Era omugamba tugenda kugoba Abanyarwanda Kyagulanyi ng'alinnye ku ntebe za Solomon Kampala akiwulira ata kuba half caste lwako omusayi gwasika nnyo gwa omusayi gwa Banyomani gwasika nnyo twatusubira abaana babe Banyarwanda mu face naye baagaana so ekyo no nange nebitege naye negwe kwoli nina ebitege nange kyenjagala okubuuza kwoli kati abajjonkera Kenzo muyina obuzibu bumu. Kenzo mu preparation z'obulamu bwe yayina ensobi ntono. Abantu abakuba leero njagala kino nkiyigiriza abantu nga mmaliriza. Bw'oba omanyi olina gy'olaga mbulamu tandika okwegendereza entambula zo n'enkola zo. Kubanga ebyo abantu bagenda okweyambisa enkya. Okulwanisa. Oyo mwana Kenzo Musuuzo Munnalwanda bwe yali azimba obulamu bwe yabuzimba nga bujja buli kiriini. Nga n'ebimwogerwako ebimu biri imaginary. Abantu abamu mukola ensobi ez'olwatu.
Kenzo tabadde mwogezi yogezi emu ku nsobi y'abantu kumala googera. Kati ekiseera kituuse nga Kenzo ayinza okuba yamayula ssente. Naye era n'amukuba Nobert munankole munne bonna beeyo. Nze ndowooza Nobert wa Kenzo. Okategedde Kasuku. Bwe mba mmanyi nti abantu banankuba wali. Nfuba okulaba nga abakasuka amayinja abataano agasooka bange. Bye by'obufuzi kubanga bamanya bakuba. Olutalo ne balulekero. Kati abantu bonna olutalo balulekedde ani? Nobert. Bwemba mugamba nti Kenzo Munyarwanda, Nobert Munyankolo bamukiga. Be bamu. Kitegeeza Nobert wa Kenzo nga Lukwago bwali wa Hamu. Nti abalansinge tewaba mulala ayingira mu lutalo. Twalulekera Lukwago. Lukwago ku bwavu bw'alina ayinza okukyekera Hamu bya ddala. Oyo ye politics kitegeeza Kenzo agenda bakuba hands down. Temuyina kye mumumanyiko kye munaamukuba. Omwalo oli akutulolira agamba bakuoli. Ajja kweunjendi jajja. Naffe twaliko mweje emyaka 12. Twali bwetu tuneka twakaddiwa. So kakati twero looks good on you. So kati ebyobufuzi Kenzo lepo gyatuuka yaleka abayimbi bonna. Amazima ne Bebe yamuleka. Kenzo yaleka Bebe mu kakodi aka, Bebe Muganda. Muchaba, tugenda komano na kurairo. I don't know. This show has been filled with the tribal sentiments. I have issues. I know. Muchaba. Nange ze sasa show gikomye wano na kurairo. Tweyanzanyo tweyanzege. Kijja komaawo. Kojja Mutyaba. Simaya jeno no ya pushinga eri banyankole na banyarwanda. You're trying to beat Baganda against other people. Obano botula. Anti ensi yo nedi. Ebyo sibyagala. Ensi yo nedi tribe. Nedda. Ferguson yagoba bajemba. Mutyaba jama tugende. Ogira maniyu. Jaka ebintu by'omusajja. Jaka ebintu by'omusajja. Nedda tugenda kwena. Mutyaba jaka ebintu by'omusajja. Mutyaba sembera amannyo nga jem. Boba tobijjeko nze kambijjeko. Jaka ebintu by'omusajja. Jako. Man, jako. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yechembuto genda weji waminge oya bawereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Shakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista pipia mu detergent waliwo wanangabi ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange